Twena bw'ogamba nti naawe oli mwana nga toyita mu Kristo n'olwekyo abayita mu balala gwategeera amazima tobakaanyanga babagambanga nti Katonda tazaala kubanga ekkubo lye baayitamu terireeta kuzaalibwa era bagamba mpisanga mwana kuba bakimanyi si baana tebagamba nti ndi mwana. Waliwo ayimba n'agamba mu nnyumba Yesu ndi mwana oli n'ayimba Yesu ampisanga mwana. Eyo bagiyita lyrical error mu gospel music. Gospel music bw'oba omuwuliriza era ng'omuwandiika olina okwegendereza nnyo ekintu ng'oggyeko ekintu kye bayita lyrics olina okukebera nti toli wrong mu doctrine mu nzikiriza. Kati waliwo oluyimba lwa Dr. T ndwagala nnyo nange yegwa nnyamba alina paati bw'agamba ompisanga mwana. Kati okuyisanga omwana kyawukana n'omwana. Mpisanga mwana omwana wa neighbor ntya nkuyiyize ntya kusiimako omwoyo gwange. Omwana wa neighbor bw'ajja ewuwo omuyisanga mwana. Buli kyennyina ekyange lwakubanga onjagala. Lyrical error. Yes. Era asobola okuba nga teyamanya. Kati naye ekintu kye bayita okuyisibwa ng'omwana n'okubeera omwana byanjawulo. Kati atugambye nti ffenna tuli baana abasigadde bitonde bye abasigadde bantu be ye yabatonda yatonda ekisajja n'ekikazi tuli awo mu creation. Kati olina okusukkuluma olina okubeera ng'oyingira mu bantu pulezidenti baafuga mu ggwanga lino ayinamu baafuganga bantu ffenna bannayuganda naye afugiramu ne baayita abaana be byanjawulo. Ekitwawula ze privileges ze tulina iffe tulina access ku ggulu abaana be abatali baana be omala kukkiriza Kristo okumu accessinga. So kati ng'abaana tulina okumanya ekyatuweebwa ne kye tuli. Katonda aba yagamba naakera n'agamba nti tuli baana. Kati obuzibu bwe bugira abalokole. So abalokole we tujjira obuzibu bwe bugira bwe buno. Abamu tubonaabona kubanga tetumanyi kye twafuuka. Tetumanyi kye twafuuka. Oleese statements kati bbiri. Musawo yaffe yasoose wagambye tetumanyi taata gwe tulina. Akati n'abaana nabo bakyukidde bagamba nabo tebamanyi kye baafuuka. Abaafuuka abaana ba Katonda. Lekerawo okweyisanga street kid. Abaafuuka abaana ba Katonda ki? Bw'oba wayingizibwa ennyumba ne bagamba oli mwana teweeyisanga wa ku kkubo nga gwe akyali ku kkubo gwe batannajjayo. Obba emmere mu nju oyo si mwana. Era omwana ewaka bw'abba emmere mugimuwe yonna. Mwete sepiti mugimuwe. Omwana aba abalaze kifaananyi kirala. Tokukuta mu nju. Totya kusaba oli mwana. Genda mu maaso ga kitaawo. Abalala bano be tulaba abalokola abafunye mu Katonda balina kye batulinako balina kye balina ekisukka ku kyaffe. Bwe bagenda mu maaso ga Katonda nga balina kye baagala bamusaba. Ekibuzo kiri nti gwe naawe osaba nga bwe basaba. Oba gwe oli ku bibyo. Abasaba basaba abalala bazannya. N'olwekyo olina okuzuula embala ya kitaawo ate nawe olina okwezuula. Olina okwezuula nti kati wafuuka mwana. Oleme kulowooza nti olinga mwana. Oli entitled ng'abalala bwe bali entitled. Bw'oba osaba totya. Naawe oli musika. Naawe oli musika. Bagalatiya gye wadde osoma. Bw'oba olina ekikuluma naawe jangu eri taata oyogere. Bagalatiya gye wadde osoma olunyira olusemba lwa 29. Bagalatiya 3:20 lusembayo. Luga nti era mmwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali.
Yes. eyo yerusungu egamba eti And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. luli watuwadde lwade lwa 26 Bagalatira 3:26 kubanga mmwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kati olwa 29 lwone luga nti era mmwe bwe muli aba Kristo kale muli zzadde lya Ibulayimu era muli basika. Nkijjayo ekya era muli basika okusobola okujjayo ekifaananyi ekirungi ekyakyo obadde ogamba nti leka kulowooza nti olinga mwana. Oli mwana. You are entitled. Yes. Ebintu Katonda byategese nga by'abaana kw'oli. Ffenna ekitwawula kiri kigambo ekyo faith. Oli agenda mu maaso ga kitaawe nga akkiriza nti ajja muwa gw'ogenda obuusabuusa naye nga mwembi muli ki baana. Pasita bw'otuula mu nnyumba ng'oli taata oyina ssente nga wagamba abaana nti munsabe kyonna kye mwagala, waliwo ajja nga mu mutima gwe akkiriza taata agenda kumpa, ne wabaawo asigalayo nga yimira naga naye wenna agendayo anampa. Angezese. Oli bw'agenda ne bamuwa toyomba nti lwaki bano obawanga nze tompa tonnasaba. Kati ekigambo faith kiriwe kijjira fembi ku baana ba Katonda. Agenze maaso ga taata n'okkiriza nti taata asobola, n'okukkiriza kuno nti ndi mwana, n'okkiriza kuno nti kye yasuubiza ajja kukikola. Kubanga waliwo okukkiriza nti nzikiriza nti ajja kumpa, nzikiriza nti alina, kyekisooka oba olina kyoyagala, n'okkiriza nti bw'asuubiza ajja kuwa, n'okkiriza nti bwe musaba ajja kumpa. Kati nawe wennyini okwekkiririzaamu nti nze nga nze bwe ŋŋenda n'ensaba si nti pasita Bujinga alabika okuba amwagala nnyo okunsinga. Oyina kusaba ng'okkiriza. n'okkiriza.